This program contains content that may not be suitable for viewers under the age of 18. Viewer discretion is advised. Wina mukwano go mreso gwe mwawangala na yeka mocha Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine. Yeah. Do you have any soft spot for him mukana akaseera where you would tell people that friend of mine Mwakalulu kizibu nnyo nti Bobi ne banaba wangu dakalulu. I don't see them nga bamulangire nti president wachi wa Uganda wakwatibwa notwalibwa Ruzira ku what they said forgery and false documents says always ityo tera okusomesa bana Uganda nti omuntu yenayina okukwatibwa kitegeeza nti aba n'omusango. You can imagine bapita mu Kosase era tuya basegona mu maaso be bali mu kakiika kwe ne basaayo ne basajja mumanyi you know me walanga nsobola okubba ddwala 8 ogidde ku independent essaawa zino obuvumu oba watidde rejection from the big parties? Nzijidde ku independent first of all because what makes you think that you can outsmart competitors who the key people balinga balinamu kumanyi? Yes. Myself, Rubongoya. Do you take yourself as one of abagenda okukinyenya? Yes. Okifiringa? Yes. Wow. Maybe the minister. Minister Kabanda. Kampala Central Mulonze Rubongoya. Eyalira ntasobola kukolagana nani? Na dictator. Katoya munawo tuwocheza otuonda Rubongoya. Obadde otegekanga celebrity matches. Now I have my 100 million. Yeah. Ndaba kutegeka match, celebrity match. Yeah. Wakati wa David Lewis Rubongoya ne Moses Muhangi. Ensonga z'ettaka ensangi zino zafuuka nzibu okwewala katembo oyo yenna. Dduka mu Honest Estate Developers ofune ettaka eritaliiko ndooliito. Baguddewo estate zaabwe empya omuli Gayaza Kiwenda Phase 5, Mabombwe Phase 6 ne 7 ne Ggobero Nampunge. Songa ne mu estate zaabwe enkadde poloti esigaddeyo ntono ddala. Hoima Road, Ngennansa Bujuuko, Namusera Bugembe, Namusera Phase 3, Kachiri Mwera, Kachiri Magogo, Ggobero Muguruka Phase 1 and 2, Wakiso Kasengejje ne Kachiri Simbamannyo. Ku Lwentebe balina Nakawuka 0 Phase 4 Nesi Salutaba Expressway ate Namugongo Sonde ne Namugongo Misindye. Amazzi n'amasannyalaze weegali bw'ogula kyapa ku mmeeza tuzimba n'okutunda amayumba agawedde. Honest Estate Developers tusange ku Martin Road mu Kampala okumpi ne roundabout ya Aga Khan ku Mankeshwa Building. Essimu noti 77228 oba noti 7 Is ordering your stock from China, Turkey and Dubai stressing you so much? Is it taking you months and months for you to get your stock? Just 1, 2, 3 and trade like a boss you are. 1. Talk to Iran Global Logistics on 0740 152 331. 2. Let us know whether it's sourcing or sending money to a supplier that you would want. 3. Enjoy our unmatched customer service. Trade like a boss with Ryan Global Logistics. Find us at Nabugabo Street, BBC Building, Room N412. Call us on +256 740 152 331 or +86 180 723 935 15 or +86 132 502 156 85 or visit our website on www.rangloballogistics.biz. Rand Global Air Express Cargo. We move anything, anywhere. Sirowooza nti ogwo mulimu gwa muntu yenna okumpa amagezi ani gwenkolagana naye. Waliwo abangaalu kwago wa ntalo bwompita bya ntalo oba onkoze bulungi. We shall ban Swahili as our national language. Tubagamba bulijjo nga buli omu agamba tebimukwatako. Love Uganda. Why love Uganda? Because you need it. Well done, Mr. Politician Man. Yes, tubanirizaako nateku edition yaffe eno ate endala eya The Headline ku Kasuku Live. Amanya Frank Ntambi Wayne Balkeza
mwebalire ddala okubeera nti nno mutugoberera buli otuteekayo upload empya mutulaba mukomentinga mutuwa feedback kikulu nnyo awo owokutereeza wawe tuba tusobezza era sijja kubalimba nti feedback oyo mutumutunuliramu ddala era okubeera nti no tubeera much better abasharinga videos zino ku mitimbagano emirala gibeera nga givuna abantu nabeera nga bafuna information show eno ebeera tuleeta abantu abamataringa mu society naddala mu side ey'ebyobufuzi period eno gye tulimu era abantu betuleeta mwe batusaba ku mulundi guli show yaffe gye twateekayo mwasaba erinnya era nabamu bankupira n'amasimu abamu ne bampeereza ne message ne bagamba mukulu Ntambi tunoonyezeeko ku mukulu Moses Muhangi tekibadde kyangu kubanga mufuna wala si kyekizibu wabula Mukama yannyamba nembeera nga mufuna ne mukubira ate naye n'agamba wekibeera nga nsonga za kwogera eri bantu mu kaseera kano lwaki nedda era ndi naye wano olunaku olwaleero sebo Mukama wange Moses Muhangi nsaba obuuze ku balabi baffe wano Kasuku live n'okukwanirizaako mu studios zaffe. Well, ndi musanyufu nnyo okuba nti mumpadde omukisa okukyalako wano mu Kasuku live. Yes. Nawe mukulu Ntambi kuba nti mpadde chance eno njiyita chance because wetufuna platform okwogerako n'abantu okusharing experiences zaffe kiba kikulu nnyo because bwobanga oli involved in public work wetaaga nnyo okusiikinga mandate z'abantu kituufu kati ate n'ozifuna otya nga toyogedde nabo obanga tebawulidde kikyolowooza and all that so it's a good platform. Thank you. Abatamanyi Moses Muhangi ayambala ntera ziyita nze enkofiira ayambala enkofiira etali emu ezitali bbiri okusingira ddala essaawa zino az'okubeera nga avuganya ku kifo eky'omubaka wa parliament anaakiikirira Kampala Central era yamala okubeera nga anominatingibwa so that is one nti ali mu leadership. Ekyokubiri era in terms of leadership ye president wa Uganda Boxing Federation office eno ndowooza guno mwaka gwa 7 ng'agirimu ate era musajja muyivu yasoma nabadde nkeberako kaawo nga wasoma statistics n'osoma n'amateeka sebo si kintu kyangu nnyo so tulina omusajja omuyivu ate omusajja abadde ku ground omusajja akulidde mu haso eka mu okyawo ndowooza n'ebitundu ebirala ate era musajja athlete boxer musajja yakubanga eŋŋoomi tugenda kuba tutunulayo eyo yonna obulamu bwo gye bwatandikira okutuuka olunaku olwaleero story nga inspiringa essaawa zino abavubuka bayitirivu nnyo okutuuka lwasazeewo n'agamba kanzije mbeereku ettaffaali lyennyongerako in terms of providing leadership. Mukama wange mba nakyendeseeyo abantu balina okumanya tojja bimalayo babyo bingi nti life gye tulivinze Katonda atuyambye ne tuba nga tulivinze an eventful life so imwe ebintu bingi nnyo nebyokonyeko nabyo bikulu so tusogendera ku ekyo because tunagenda mu details za life yange interview ejja kumala lunaku lulamba kitegeera nze ngenda kusoosanya abantu webasinze oba webasinga okukwagalira ennyo nze nga Ntambi ngoberedde nnyo sports wa Uganda mu field etali emu naye muzimu ku fields ebadde ya bikonde tulabanga ebikonde byali birina we bituuse nga tugamba oba biraalidde ba professionals betwali tufulumya ebiseera birife nga tukyakula tukyali bato ba Justin Juko bagenze mu America we batyo tulengera Kasimu Ouma later on Basharifu Bogere n'abalala we batyo then ekituka ekiseera nga tulaba tulinyanga abakamiza n'obukulembeze obwa Boxing Federation nabo ne bujjamu ku emivuyo ebiseera ebyo then we saw you coming nojja but before that in leadership njagala ko walinga okyakuba muko ku ndondi level kikuwatuuka kuwakoma as a boxer nasinga kuzanya mu schools masomero then naye ndowooza nti nsobola okuyongerayo ko boxing ono osobola omuzanya ku schools level osobola omuzanya mu clubs ozanya just local boxing osobola n'okuzanya ku national team osobola n'okuzanya professional boxing nobanga gugufudde mulimu kati nga nawe boga tuli journalist ojenga nze ni muzanyi wa bikonde so mine was basically schools boxing maybe ne ku clubs wano nva Mutajaz boxing club naye ne sitabyongerayo because nayagala nnyo ate okudda mu by'okusoma
kusoma so nebinemesa going further but nensigala mu circles za boxing era kwe kutuka ne ku level yokumva obukulembeze kwanze kwa boxers naye kati bili byogeddeko boxing gwe muzanyo gwadde ne challenges nyingi as sport in terms of governance nti waliwo ekiseera nti waliwo ebitongole ebikola sport nti kati mu Uganda tulina Uganda Boxing Federation mu Africa tulina African Boxing Confederation mu ku level yensi tulina International Boxing Association kati nga tulina FIFA tulina International Boxing Association so kati abakulembeze abaliwo mu kiseera ekyo Godfrey Nyakana mumanyi of course Godfrey Nyakana balina nnyo okaya naye ne Rogers Dungu ne batuka ku level nga bafudde UBF ungovernable kale kitongo kitwala omuzanyo mu nsi yonna ne kiba suspending IBA ne kiba suspending for about 10 years nga boxing mu Uganda talimu kati emyaka 10 giba mingi nnyo kakiba nti waliwo kagapo abazanyamanya ne gabula nga temukyagawulira because there was no boxing at all in Uganda kati baddamu okutandika okufunctioning nga 2013 there about kati 2014 awo nenga batandika from scratch bazimba bupya then 2018 ze wenzijiranga president so kati awo wonna wabaddewo gap wekyo naye kati tutandise okupicking up tulina governance ennungi tetukyakanya bukulembeze tutandise okutraining abaana tutandise okufuluma tulina abaana nga Bashadili Musa balina African titles tulina kati abaana nga Basula Segawa bali mu America WBC champion tulina Wile Kyakonya Netherlands WBC champion tulina abaana kati webali neka tukyamisinga mu some bit of marketing okwongera okubasosowaza ntenseba feeling into webali which requires some bit of budget kachoba tulwana nnyo okuyingira parliament ziba tuyingidde tufuneyo some capital kuva mu government zituyambeko kati okwongera okutunda abaana bano n'okuba better facilities ne more competitions batandika okuddamu okwatikirira. There is National Council of Sports ojogeddeko one of the articles I've been reading to this effect obadde osikamuko omugwana abonga you accuse them of favoritism nti for example I have a friend of mine yangamba nti sector ng'ey'omupiira bagisosowaza nnyo in terms of budget ne bagiwa sente empitirivu nnyo mu abasigadde federations endala ne mufuna busente butono. That's true. Yes, so challenges ngezo as a president zibadde zibanyigiriza zitya and what are you doing okubeera nti nembeere erongooka kati embeera nagizuula I think mu 2019 nga maze okufuuka president kati nga tulina bintu nje twagala okukola nenga tetulina capacity tetulina sente kati tugenda okutanga okwebuuza naye sente zino zituyamba okuva mu government zo zispending wazitya by National Council of Sports tugenda okukizuula nga waliwo abafuna lion share ala nga bafuna busente butini kati nako okuexchange ngaawo okulaki omupiira mugwa sente nyingi nga nze temuzimpa ate nga tugenda okustudyinga ebikola sport it has to be excellence bano muba wasente bakuba batuwangulira oba because batunya ku mupiira tebawangula nnyo kiryawo they struggle n'okubeera mu World Cup it's a struggle African nga mu kiseera bali mazina emyaka ngana mwena nga tubagenda nakwenda mu 38 kati ngoli asookoza naga ne kuba kimuba wasente ate nze gwe muzima at least I show some success kati debate zone zitandika nenga bomanyi nti it's a third world muni politics na interest nyingi ne kuba ne team defending ekintu nga bwe kitambula naye katandika okukuwaganya ebirowoozo nga zino sente zetukayanya ziva mu parliament kwa parliament is spending a sente in the agricultural sector sports wherever you want to spend money from kachiwa tuwagamenti mu kifo ky'okusanga tukayana ne National Council katugende mu parliament twesakire sente zino fenga aba boxing n'emizanyo gisigadde tubayambeko tubasakire direct funding ebikonde byolimu essaawa zino there is a stigma ku bantu abamu nti abantu abamu abali eyo for lack of probably opportunities abana bagenda mu criminal activities abana aba street abamu bafuse bakifeesi nga
abamu be bajjudde mu boxing clubs ezimu we walinga okyakuba muko then ebitabo ne bijjamu. How are you able to balance obutagenda mu the other world ne wano woberedde mu leadership as a president issues ngezo zibaddewo nga odiringa mukoko issues obeera oliawo nti ate bazze ne bayoola ba boxers because waliwo edduka lye bamenye olunaku olwajjo and all that so structure ebadde etya okutereza ekintu ekyo if that is nga gyekiri. Ekisinga okuba ekikulu nti there's crime mu Uganda mulimu crime ezimu zikolebwa boxers endala zikolebwa kickboxers endala zikolebwa n'abantu abatali involved mu combat sport. Crime rate eri waggulu and majorly because abantu tebalina mirimu bantu baavu people are very poor. Crime now wakaje domestic violence people are just poor tebalina sente. So right now the solution eyamanyi yandibadde nti how do we deal with the issues of unemployment. Kati kiba nti ebintu ebimu okubisolvinga wetaga some platform because kansala asobola obutaba na solution ku kintu ng'ekyo. Lord Mayor kati ngowe Kampala twakyena buyinza bwe butyo so jagenda okwesanga nti solution eyo tunagidiscussing mu parliament and netugitakolinga nti government niwe beyagala etya tena capacity employing abantu bonna bali mu Uganda most abavubuka private sector nayo kyekimu. So one of the things that tulina okulookinga at is biki bye tusobola okuyisa mu parliament as policies eziyambako abaana okufuna emirimu so tubalekera okuba n'obudde obugenda mu crime related activities. Ebimu ku bintu ze byendowoozaako kandi abaana abanyamira nyingira parliament is okwadvocatinga n'okuconvincinga ba MPs nti for the case of urban centers wakituwe nekituyita hotspots ezo nga zizimbiddwa government oba ziri zoned by government nga mubeeramu free access to internet. Fast internet and free access to it. Nti bana batalina mirimu abamu batandise okwetonderawo emirimu egyabwe bakoze ba blogger ba influencers ba broker oyo akuba engatte ekifaananyi nagiteeka ku internet ng'asuubira okutransactingira okwo. Yet right now internet is one of the most expensive things in Uganda. Kasinga tucreatinga hotspots ezo nga bwogenda mu nsi z'ebintu oba bakatonya ku kisaawe nga internet wabwereere okay, to communicate. So I think in Uganda singa to providing ebintu ebyo nti abentinda bwe mugenda ku capital shoppers internet abawabwerere kati abaana batafunye emirimu nebanga they can get busy like that jabakoma okubeera involved mu bintu ebiri economically viable ojja kwesanga nti tebakyalina budde bwa crime. Then the other option kuongera kuteeka sente mu sports sector because sports sector ina capacity of consuming abantu bangi ate nga bonimu ina kyakola. For example wabeera mu match y'omupiira ng'egenda mu maaso esooka employing abaana nga 10 matchmaker nutritionist akola kino cleaner whatever nti the happening of just one game abantu 10 bali absorbed kati wemuba ne games maybe 5 a week you are absorbing so many people kati nemizanya 5 mu 2 singa we muzanya guba ne sente ne gwa absorbing abaana bano boxing netwala rugby basketball football na you're consuming abaana baina energy eri idle. So the only solution to crime sikugula tia gas sikugula mundu geno investing mu sports sector ojja kulanga abantu bali consumed ngabo bateekateekera ekiddako. So kati these are the kind of conversations the trolls and singers zijja kufulya parliament so kutya ku kintu kya crime. Bwe nabadde nkwanjula wali nengamba nti someone agenze n'asoma nomaliriza ne degree n'okusoma statistics n'osoma n'amateeka ng'ate waliko boxers n'amacha ne saba zino n'obeera leader otuddeyo okuba ekifaananyi nti you look at a boxer nga dream ey'okusigala mu ssomero ntono okitegeera naye ng'ate wano mu bikonde wano nga abisigaddemu dream ey'okubifunamu naye saawa zino tuyinza okugamba nti eri minimal because of probably lack of a proper structure. Being a leader ku level ya waggulu nti gwe federation president ogezezzaako okyokubeera nga gap eyo bridging whereby omwana asobola okusigala mu ssomero ng'asoma naye ate nga talent ye naye ebikonde eri thriving. Well ekisooka kya byonna kye tugezaako okukola first of all bring back the hope restore the hope until you can make it through a sport.
Yeah. So chikola ngoyise boxing. Yes. Tulina abasajja kati nga ba Mayweather babazanya ebikonde awangula milioni 3 eza dola in a night. Yes. Dakika 36. Tulina ababoksa kati nga Sharifu Bogere atuse ku level ya $1 million. Wow. Muna Uganda. Wow. Kyakonya kati ali mitwalo 3 aga dola per fight. Per fight. Wow. So kitegeeza nti tulina osoboka ntukumya all that information and hope. Nti omwana n'amanya nti nsoma okufuuka journalist nenkola ku TV ne bampa emitwalo 5 omwezi omwaka ze milioni 6 naye ate nsobola okuzanya ebikonde nenfuna milioni 10 in 10 minutes. Yes. So kati omwana aleme kubeera just nti ali hooked nti alina kusoma afuuke journalist. Yes. Nti alina available options. Yes. So and I know college is the federation. Okikola otya? First of all, restore governance. Onogiteekawo, then restore technical teams. Then from there, public image. Twenga tulina erinnya ddungi. Kati boxing tokyasobola kumwatachinga with only crime. Kasaza a bit acceptable in society. Twenga ne ba stars, ba celebrities naso okuzanya ebikonde. That means the omuzanyo bagugyeko ekifaananyi ekibi katuguwadde some different packaging. Yes. Kati ekisigadde kweyongera ku providing resources. Nti omwana asoma kasitajja alina pair ya glove asogera mu competitions omuteedewo hope empya. That's what we want to focus on, and the minimum capital or the initial base ya capital is now government capital. Yes. Because the national cake ya buli munangana kujenyumirizaamu. That's why we want to enter parliament tukozinge that kind of intervention. Okay. Tubawo ne capital gutandika naye asobola okutuyamba providing more resources, more infrastructure and more opportunities. There is a criticism that comes your way of people abagamba there is something choli mukubango initiating achendi mukulaba mu boxing echa celebrity matches, celebrity fights. Era buli wezibeerayo tulengera nga abantu bazze okubanga balaba, tulengera buzz ku social media, tulengera nga waliwo embeera eyo which we rarely see kuba boxers benyini aba field eyo abakubaganya mainstream boxers. Definitely abantu ne balowooza nti yo a culture vulture. Abantu abalowooza bwe batyo abasinga babyogeza butamanya. Because boxing ono kati bali bamuzoninga tabamuzanya ba ghetto boys, ghetto child, ghetto boxer, ghetto girls, bazanya ebikonde. Kati abaana ba ghetto abasinga okuzanya mainstream boxing baso omuzanya naye tebalina capacity muwanirira financially. Tebalina capacity gy'okugamba nti tuguze container ya gloves. Tebalina capacity gy'okugamba nti tuguze air ticket abantu bagenda balaba ebikonde. So kati sawa zino tulina okutuuka ku level packaging omuzanyo guno, tulina abaguzanya, tulina n'abaguteeka mu ssente. Kati abaguteeka mu ssente abo okubasikiriza olina okufuna bannaabo nk'okuzanya. That's why we got abantu nga ba celebrity fighters ba Shakibu, ba Rickman, ba Kazora bani nti bajja ne market empege tutabadde nayo. Kati yo market bwejja netuuka because wesanga nti kunaku tulina Shakibu ne Rickman. Tino ne mainstream boxers bano bazanya abakabye ennyo. Kati babazze kulaba Rickman naye afuna n'omukisa ogulaba ku magumba azanya ebyaddala. Kati maybe ne batandika okufalinga in love n'omuzanyo guno kuba balina capital gogenda okutwongerako gwe tutayina. So right now ekitukozesa ekyo, one of the reasons is to create that kind of relationship n'abantu abalina ssente okutanga okuyingira muzingo wa boxing. The second issue okwongera okumarketing erinnya ly'omuzanyo nti baleme guzoninga nti this is just a ghetto sport. Kati nga olwa golf abantu bagamba nti wabagagga kizibu nnyo okusanga omwana we bwayisenga azanya golf. That's why even their numbers ziba ntono. It's an exclusive sport. Yes, so if you want to have numbers you have to open it up. Or again golf si wabagagga as it's proclaimed naye naabo omuntu wabujjosa omuzanya. Kati naffe football azanyibwa abantu bonna. Abagagga babino kati obusaawe bagenda ekawungezi ne basamba muko. Nti everyone can play football, everyone can do athletics. Mutaso okudduka emisinde. Kati boxing twetaaga nnyo okumintroducing amu new sectors. That's why we have introduced that. Of course we kintu kina positive and negative. Nti already Rickman is a star whether akoze boxing or not. Era asinga magumba. Katosa gamba nti atute shine yo gwenga magumba. Already ne baba tazanye togenda kumutuuka. Shakiba ine erinnya lye whether azanye watazanye togenda kukola ki. Actually wangu oli boxer nti goli mainstream boxer wanjagadde nnyo okuzanya ku platform ya Shakibu because akwetera abawagizi abapya
kingo kwanga oli muyimbi ne bagagenda perform ku show ya Burna Boy nti Burna Boy atagenda kuntwalako shine yange how go feeding her from him. Yes. So no Rachel, it's the same idea I wanted to have in boxing. And chitambula bulungi, and we think kijja kutuyambako okwongera okupushinga this sport. Yeah. Lastly, on boxing, we move on to something else. What is the assessment as an overview ya boxing nga wayimiridde mu ggwanga erya Uganda? You as the president of the federation, in terms of moving forward, that is if moving forward, olaba nti waliwo step ekyakulema okubeera nga ova wano ddewali, that's the need of you coming into politics, so ogenda obyekolereko eri. Well, omanyi waliwo enjawulo wakati w'ebigambo bibiri. Yes. Simanyi oba ogimanyi. There are two words. There is growth and there is development. Yes. Ebyo n'ebigambo byawukana. Nti growth ebeera horizontal. Then development ebeera vertical. Yeah. Nti sawa zino omuntu bwakusanga wano naga nti kati gwe nkuwadde Range Rover. N'ogituulamu n'ogivuga n'otambula. Yes. That's development ofunye Range Rover. Badde kubigera tuvuga Range Rover. Naye nga bw'ofuluma oli batanga okwetegereza obulungi. Abanga essaawa gy'oyambadde te-connectinga na Range Rover gy'ovuddemu. Saati, mpale, ate ng'okupimapimamu ng'ebintu bino like obiguddemu bugwi. Yes. Yet growth wesanga nti oli mu Range Rover, sawa kyekyo, simu kyekyo, engoye kyekyo, nti byonna biconnectinga. Yeah. Kati boxing bw'ogenda mu assessinga bw'otuwangula omudaayi eyo development nti from nowhere boxer akubaganye KO nafuna omudaayi. Yes. Tulina gold medal. Yes. Naye nga bwe tukomawo wano ebintu ebikola sport ebikola athlete ng'ebimu tabiina. Toyina nju, toyina jimu, toyina glove, okitegeera, toyina ngoye ennungi, toyina media, toyina package, toyina tiimu, naye ng'olina gold medal. Yes. Era best example is Cheptegei. Yeah. Cheptegei agenda Africa world champion naye nga bakomawo Uganda kati asobola okuyita Wanok Street and bamukuba n'empi nga tebamumanyi. Yes. Kitegeeza nti ayinamu ka development ka gold medal y'ensi yonna naye obulamu bwe ng'omuntu tebufaanana na gold medal gy'oyogerako because yandibadde nga alina tiimu emwetoolodde, media tiimu, convoy biki, alina status eyo. So right now we're going to assessing boxing in terms of growth of the sport. Yes. We are doing very well. Because right now, to good governance, to technical teams, to regular competitions, to attracting the new markets, so on board. We have Rich Yafe Kuze. That's why I can even do an interview about boxing. 10 years ago, no one wants to talk about boxing. Of course. So kakati ebyo bikola kitita growth. Yeah. Then after growth, you can still get the medals. Because kati ebisinga tugenza to be fixing. Yes. Kakati tuwa kuingira parliament. Tufune sente ezitwala mu international competition. Yes. Because tujja kuwangula gold medal nga tokiise. So right now we are present to fix actions and those are boxing at it's on its like most development stage because to fix ebintu bingi nnyo. Now in terms of medals tuwangula but inakufuta midali gye twetaaga because abantu basinga kubapimira ku Olympic Games maybe Commonwealth Games or World Championships. Nega tuwangula African Games kati tulina tiimu eri Nairobi bazanya zone 3 ensi 15 kati twatute tiimu y'abantu 15 but 9 of them banakati bagenda kuzanya finals tomorrow. Kitegeeza nti we could get 9 gold medals nga tukubye ensi 15 kati tulaba nti tututa abantu 15 9 are going to bring us gold medals. Yes. That's now zonal competitions. Kati kitegeeza nti otwongeramu amaanyi tukwa ne ku level ya World Championships abana tenga professional then we shall be getting good money. Wow. Ne success jodo yogerako eye ulikika ye sounding ennyo but at the level of the continent we are very successful. Okay. Waliwo mukwano gwange is boxer bamuyita Fesada aliyeyo bwayise mvubuka babikonde. Yangambye oba nkyaliza ku president wange njagala omumbuulizeko kino ekibuuzo. There was a time we wakwatibwa notwalibwa ku remand Ruzira ku what they said forgery and false documents ezityo nga ayagala okumanya what exactly happened oba tekiikomewo and how you maneuvered that situation. Was it politics in sports? Were you being witch hunted? What exactly happened? Ekisooka kya byonna tera okusomesa bana Uganda nti omuntu yena alina okukwatibwa kitegeeza nti aba n'omusango. Abasooka okukwata ne bakwambaza empingo
neti chilento ina musango of course obera suspect nange nasibwako nawe akusibako kati omuntu abano omusango amaze musalira ngali convicted yes so nera kwanti abantu kasala kulanga oyambadde empingo ekirenge gye kikubamu sajja mukutte kino oyo criminal so that I wanted to solve chisawo kade mbere yali mu kiseera ekyo nti olwokuba nali nkayana nnyo ku bintu bya funding yes and distribution of resources into the sports sector mulimu abantu betwalinya ku bigere ngagano ino nga kubanyokerere yafaaki kati ate nga bagenda okunetegereza nga sina nziro tuna kusobola kusinzira ku nti yakomusango gonna kati mbere yaliwo nti wadde tugamba twetaaga sene batuwayo obutinitini milioni 2 milioni 3 mugira mu running federation kati kweze bali watu about 26 million shillings kati ninayo accountant wange kati nga spending many things without spending ako kati banonya fault ne basanga nti waliwo omuntu twalina event omuntu natusupplyinga tents then omukolo ne gukolebwa kakati ndowooza ku level y'aba accountant abaana babeera ku level eyo ne bafuna ka receipt maybe mu company eyo naye nga nanyini company etamanyi nti twatukoze nabo business kati bano nga bakwata essimu aba national council nga bagenda bakubira buli receipt eri ku accountability agaba essimu eno yani etense gundi sebo mwaba wa UBF tense zino kati depending on nugo bakubidde ndaga nga sikijukira sikimanyiiko kati bone bawandika nti eno forgery it was about $800 just $800 kati nga umwaka gonna nsobola spendinga maybe milioni nga 6 in boxing activities naye kakati ne bagamba $800 zino zija not accounted for kati ate ne batatugamba natugamba natanga okubivugira wansi manyi nga nti wa government bakola ne babiseeyo bituuse mu parliament nga omupango gwaliwo nti ono tumutuuse mu parliament ekole decision resolution ng'egamba nti bw'oba olina accountability issues todamu kubeera federation president kati nga banoonya engeri y'okunzija ku bukulembeze nga bayita mu lukujukuju bwe lutyo because odimaze okutegeera nti bwe tuba kulonda tusobola kunzijawo because abantu banjagala nnyo kati ne bayitamu ekyo kituuse mu parliament you can imagine ne bampita mu kosase ngeri ekimpisiza kwogera ku $800 era tulya basegona mu maaso be bali mu kakiikako ne basaayo nga ne basajja mumanyi you know me olanga nsobola okubba $800 ngate spending about 6 million mu federation izo spending kale tubiwulira naye fe twagala zino zikola ki olunana luno ne $8 milioni 3 twakubidde nanyini risira gata kola ki ngamba okay mwamukubidde naize sinza accountant era nenzija mpale nga accountant atuddawo nga uyu accountant wange kagamba ye accountant oyo ya spending naye gwa accounting officer fe twagala gwe president wachi wa federation kata te kimugamba nze mbankolanga accountability ono mugobe kye mutegeeza because I have to decentralize definitely my powers kati accountant una bagambe ya issuing a receipt eyo era yamanya bamu obutebe event yali jeri nekolebwa what's the issue mugene bali mukole statement mukola statement mwe noka police awo olumala statement mwatoli suspect yingira munda kati issue yali yawo bwecho but thank God omulamuzi yagugoba omusango for want of evidence ngati tubikola makulu era tubere exonerated so kati mukulu wanabatuwuliriza nti tewali omusango gonna era that's why we are seeing the federation we are not convicted naija sembere yaliwo nti wali abantu abalowooza nti tukubanyokerere era kiva ntugamba kale obanga muzibyeyo katugende na muje mujja sente zino which is parliament that's why we are now contesting. Wow. Ndowooza muganda wange Sadaba nakyo kitegedde bulungi nnyo. Now tugendeko mu byobufuzi essaawa zino mbale n'okubuildinga abantu bategeereyo jjane mu boxing na lwaki tuli wano olunaku olwaleero. You were nominated okubeera nga ojja ovuganye ku kya Kampala Central MP. Someone would ask besides leadership as a federation president, elective politics or no, do you have roots muyo oba wajampinze okuva wali nogamba kansije wano? That's a good one. Kisoka kya byonna nina experience mu politics. Edda naliko councillor
mu local government. Wow. KCC. Era nakulembera bisanja 2. Wow. That 10 years. So I have very good experience in that. Walochekirira beka mochera? Nchikirira block eyo Kamocha Kololo. Okay. Nchikirira mu district. So kitegeeza nti manyi how politics goes in the city. Yes. Rakwanta ina taking a break from 2016 until now. Yes. And abasinga already wavudde ku maaso abapya. Naye abakadde baba kujjukira. That was serving bulungi nnyo. Kati sawa zina ate n'ebibaluma naye tubimanyi nti tumanyi nti omuntu abeera mukamu kya kino kyekizibu kye abeera Mengo. These are the issues and how to deal with them. So I'm not new as some might think. Ekyokola tukimanyi. That's why we've come back because we feel there's value that we're adding ku nsi yaffe. Okay. Kampala Central tugiraba zezimu ku hotspots zetulina mu byobufuzi bya Uganda. It's a very, very tough seat for some. I don't know about you. What makes you think that you can outsmart ba competitors bo sawa zina abali mukubanga besimbyewo? We can tujaba wangula basically because nti tumanyi A to Z we Kampala. Then tugenda na capitalizing nnyo mu kwogera ne bana Kampala okubalaga ebizibu balimu nange gye tusobola okubivaamu ffenna. Nti ekizibu kati ekisinga okuba ekyamanyi mu Kampala Central nti obwavu buyitiridde. People are poor. Bantu bali mu bwavu. Naye kati ekibasumbwa tebamanyi how to get out of that situation. Kiba out of that poverty gye tubaddemu ebbanga lyonna. Kwa edda Kampala twalondanga nnyo n'abantu ba government. NRM and all that. They out of frustration and unending poverty circles kati abantu wesanze nti banasena kulonda opposition. Kywa nti opposition yamanyi nnyo mu Kampala kati nti neba MP 10 betulina bona ba opposition. They are being voted for out of frustration. So akati twetaaga okukomyawo politics or conversation okusanga omuntu omugamba gwevuga boda kumanyi kwaki oli mbwavu kino. That's so quick example to mwana wa boda boda kimutadde mu bwavu. First of all nti buli kasente kayingiza enkeera akafulumya. Kwa oyingiza emitwalo 10 ekiro ku makya bw'ofuluma ng'okona hamp okuba kinnya ng'ogenda mu garage. Wasuze ne 10 nga oleka emitwalo 3 mu garage. Osigaliza 7. Bw'wakonye hamp wagudde wanuubuse ogenze mu ddwaliro tewali ddagala genda oligule mu pharmacy. Osigalizaawo 3. So ogenda okwesanga nti buli kye tuyingiza tukispending the next day. And that has been the cycle. Kati obwavu okubujjawo twetaaga MP ajogenda mu parliament ateekewo discussion nti mutuufu twetaaga okukola amakubo g'e Kampala. So atwaboda batadda mu kukuba hamp, tadda mu kukuba kinnya, sente ziyakoze jjo zisigale mu nsawo ye. Twetaaga MP ajogenda mu Kampala mu parliament ayogere ku issue ya taxation. Nti one of the reasons kwa tulina obwavu mu kibuga tusasula omusolo mungi. Bugenda okukyana okuziba nga burden yaffe y'omusolo ku mitwalo nga 2 omuntu average buli kyokwatako kya ssente na musolo. Kati nosanga tali omuntu tugeze omuntu ali ekabaali nga burden yate ntono because ojja kwesanga nti trade gye bakoleramu wali alima amatooke alunda nte bw'aba atunda mu katale tasasula musolo. Wali bw'atema ettooke tasasula musolo. Nte matabi kimu tasasula musolo. Tuwesanga nti the burden of tax ku bana Kampala eri waggulu nnyo. Kati nga only solution ya kuyingira mu parliament ne tugamba okay, can we widen this tax base? Widening it means nti natema amatooke no way nti naye asasule ku musolo. Kati bw'osasula emitwalo 2 buli ow'amatooke bw'asasulako ojja nti kati ozze ku mitwalo 5 olunaku. Giri 15 gisigadde mu nsawo yo. So that kind of discussion yejja okutuyambako okusigaza ssente mu nsawo. Twetaaga kati issue endala etukuba mu Kampala Central is a devolution of powers. Nti edda twalinanga KCC kati bagifuula KCC ekali ana central government. Nti central government yatwala buli kintu kye twakolanga. Edda nga meya wa World Vision kati nga sali muhulu. Ekyo kifo kyalimu ng'asobola n'okuyita abantu n'abawa emirimu. Abeera enguudo, aba garbage, aba managing toilets, whatever. Nga ino obuyinza obwo naye kati tasobola nakuba mulimu gwakwera ku division yoko kwa talina power. Kyekimu ne Lukwago same way talina powers nti sobola kuva wano nga nakulonze nva nakawa nzizo mpaka alimu wano ajja kujuliza ED minister whatever. So kati tulina okukomyawo some power back to those people which can be discussed in parliament nti road mayor aleme kubeera kifaananyi abeko n'obuyinza because ebintu byonna byasuubiza abantu tajja bikola. Ebintu byonna kansala byasuubiza tagenda bikola. So solution eriwa
okukomyawo powers ze babeeranga nazo ne kubako gavumenti zeesigaza n'abantu ze bana because bw'anaaba n'obuyinza ajja kukuwa omulimu oyingiza akasente ka gavumenti tulina circulation of money in society which is also lacking so kati ebyo tumanyi solution yabyo and how to go about them kati otunya race gye ndimu the key people abalimu abalinga balinamu kumanyi myself Rubongoya. Do you take yourself as one of abagenda okukinyenya okifiringa? Wow. Maybe the minister Kabanda. Kati they are the key people abalinga bali mu race eyo kati nebo tunya tugeze Hajati Minsa ntoredi abade minister myaka 5 minister we Kampala okitegeera atula mu cabinet buli manda bya ne mu 7 naye bwabanga amaze emyaka 5 ngogebo sazi nokukwata mu nsawo yo ngoli mu na Kampala wona woni ngotula basazi gweteke emikono mu nsawo yo kwate mu wodi ngolabe chofiringamu muri musingi 10 they are empty muri kintu kyonna kakitegeeza nti buli kimu kyonna kyagezako okuteesa mu parliament mu cabinet tekitusobozesa kuba na sente mu nsawo after 5 years kakati kikyogenda okuteesa ekikulemye ng'oli minister kyogenda okutereeza wano ng'oli MP because MP alwana kubeera minister ate kati goli mu kudowngrading kati apart from okugamba nti goli mu kweyagaliza kifo kya bwa minister kwengeri kweyo kisigazaamu otaka political power kwali ba appointing aba appointings kati ndoza mu bwongo bagamba okusigaza bwa minister buno netaga political power kanfuno bwa MP naye apart from that buli kyasobola okukola nga MP whether so chwanga minister which in a way alimeredo okubikola kachitegeeza nti wetumwongera ekisanja kya myaka 5 fenga bana Kampala Central tuba twejjeeko of mandate okwerwanako okuva mbeera gye tulimu then katoyo bwe bunafu bwalina ssaawa zino bw'otuniyona mukwano gwange Lewis ye ali mu Nuupu ye ne mukwano gwange Bobi Wine every day basibye batugamba every single time bakugamba wote basobola kuteesa na dictator Museveni dictator tubasobola n'okwo kubyo ekifaananyi tubasobola kikola kati ssaawa zino bw'otunia odds ng'omuntu otegeera kizibu nnyo nti Bobi ne bwana bawangudde akalulu I don't see them nga bamulangidde nti ye president wa Uganda bw'obanga yakubira realistic otunia machinery ya government nga bweri basirikale kino kiri nti it's very unlikely nti agenda nti by Feb next year Bobi Wine agenda kuba president wa Uganda okitegeera kati tugeze mu 7 akatutte Kampala Central mulonze Rubongoya eyalira ntasobola kukolagana nani na dictator ate dictator yalina opportunities zetwagala yalina capacity sayini nga netukola enguudo netufuna sente katoya munawo tuba tuwokyeza otulonda Rubongoya because yet agenda kukolagana nowe so right now otunulira ku factors ezo ku side zombi ngate oyina Muhangi who's an independent candidate ali willing okukolagana buli muntu yenna nti munteka maaso ga Museveni ndi willing okukolagana because nze for Kampala Central njaga twawula ebizibu byaffe ekizibu kyaffe kujjako Museveni wakuyingiza sente mu nsawo kutwala abaana ku ssomero kusasula school fees kuba na mmere waka so tulina okutuuka ku level esengeka our issues nti right now the most interim issue gye tulina kusobola kuyimiriza omaka gaffe nakuba na sente nti bakukubira esimu nti mwana w'omulwadde so omuntu amuddwaliro nga teweesise kati kyetaagisa sente na opportunities ani aziina Museveni kwa president w'eggwanga so singa tusooka netufocusing awo nti buli muna Kampala Central asobola okweyimirizaawo financially ye n'abantu be then tumala okubanga kati tuli bulungi mu nsawo kati nga tudda kubyani akulembera Uganda so we need to get to a point esengeka entalo zaffe because siraba gwe muna Kampala Central ali mu Kiseka market wogenda okukyusiza obulamu because Museveni siye president tusoke tutereze bino bitukuba bitujjako sente zaffe enguudo malwaliro misolo bitunyosa okudiringa nabyo ate ebyo byonna obudde obusinga nti biteesebwako mu parliament so tuli mu time abawagira omupiira nga tuli mu ngabo abalonzi mwe bakochi nti fe ba candidates si tuli basambi nti neddakiika emu esemba yo sokola substitute ematalinga noga nti muneyo manyo wadde osamba bulungi naye kati kola ki vayo so kati we are back at that level and was anti given what we've discussed muna Kampala Central banga awuliriza eno yosawo yokola substitute tutekeyo strike omulungi ne bwasamba eddakiika egi asobola okuteebera goal
omuntu yali ebulizaawo Kampala Central nga womenye ebitundu ebigikola ebimu ku byo then given you your brand nti erinyo affiliated ku boxing oba sports nga yo how have you or how are you managing okubanga spreading the brand Moses Muhangi okubeera nga otegeerebwa n'omuntu oli ali mu kikubo alina ebizibu ng'ebya effilis ebimusumbye gino emyaka gino era nsonga ki ezo oba ezimu ku zo eziri mu kubanga zibaluma essaabaza n'abantu abakolera mu Kampala Central by'oyinza okubeera nga obayambako omusuubuzi oyo omuntu akola mu katale nakaseera akola mu wino ow'omu kikuubo abiniddwako omusolo ogwa waggulu awo ekisinga okuba ekikulu nti sazo nokati bali twasobola mulimu abamanyi either because of previous involvement in politics or because of sports nga tonakuya side yange ya politics or what today that's why to nominate yesterday tutanika campaigns tujja abatukako and then ekindiko ne sawa zino okwogera about such issues so baja kufuna message yaffe ekyokubiri nti human beings we tend to unite on two issues either common fear or common interest. Singa batugamba nti waliwo omuntu asudde billion emu naye eri mu kibox so okwegata tugenda tumenya kibox tujje mu sente ezo oba batugamba nti waliwo atadde wali bomu so okwegata era okukola ki okwedifenga so right now wana Kampala Central tulina common problems ezirina okutugata sawa zino nti bw'otula ku boda ng'olina gy'olaga owa boda takubuuza oli wa kibiina ki takubuuza oli wa ddiini ki akubuuza kintu kimu kyokka sente zange ziriwa so akati right now nti owa nupu owa NRM musiramu mukatuliki fena kizibu kyaffe sawa zino sente kasi kyekina okutugata tutanga okusala amagezi tuzimbe ttiimu yawamu ekyomukisa omulungi oba omubi nti fena tetwesimbyewo Muhangi yesimbyewo gwampuliza tewesimbyewo so kati tukole ttiimu nze mbere strikeawo gobere defender so okuteba goalo etingiza sente mu nsawo zaffe then tujubilating fenna so we'll do as much as we can okosa all platforms that are available okutuusa message ku bantu baffe then we hope that they will understand the message bajja tuwagira someone would say ojidde ku independent essaawa zino is it someone ayinza okugamba nti obuvumu oba watidde rejection from the big parties no nzijidde ku independent first of all because ebintu byetuyayana okutereeza they don't require you to be in a political party nga bwe nkugambye nti bwe tuba tuyayana kutereeza amakubo gabe nga malungi nga tusibeere nga sente mu magaraji it has nothing to do with political parties it has everything to do with independent minds objective minds bwe tuba tuyayana kuba na sente nakuba na ddagala mu malwaliro tekino kikwatira ku political parties kiri about abantu okuba nga muli politically upright in your mind so no reach that independence is what we need to focus on the most naye nekyebibiina nti ogenda okubiraba nga bisobola okutuula ku ndowooza ennungi katugeze bobeera mu NRM erina high level eyabakulembeze nti you can even have a very good idea naye olwokuba oli wansi mu hierarchy nga tejatuuka ate ne bagituulako ate n'otayamba abantu baffe kyekimu munuupa on all sorts of because decision making egyekyuka naye bobeera independent nti your idea can easily be brought to the table of parliament naye kati mbeera mu kibiina you need to have good ideas osobola okutuuka mu bantu balinale nga balinga kikumi ne bagamba gwe wadde onoonya kyanguudo z'e Kampala ffe twagala security ya Congo priorities za party ne bagamba nti collective responsibility tuddamu kubyogerako ebyo tusigale ku kya party so nowesanga nti bana Kampala bamisinze chance eyo eya representation ennungi because of the parties mpadde ka interview kalungi mama Black Man wenna olinga byakulya naye mukwano badde nyinamu obuzibuzibu badde nyina wenjagala okulaga wano speed naye bwe nagenda n'emmotoka nga nekoze delivery ekisajja kino tekigenda kumpa okyekola delivery kanekola delivery naye ndakola nti naye wa boda wa wano mukyanja wano ate ffe tukyabikola ebyo maye bwemujja ne musula eri essonde ne mulowooza nti simanyi n'okuba nowa boda wange kubanga obutuufu ngenda kuleka wano emmotoka naye kati waalifunye omuntu gwokubira najja nanona speed affe wano tukozesa ride now app ogimanyi right now ofunirako genda wano genda ku Apple Store teekamu right now ogirabye yiyo
ajja ebintu byabwe dakiika 2 nga bangi nga bakufunye dda. That is nice. Kati omusajja mugenda ku nyamunyamu luseke nyamnyam sawa yakwekola delivery omwana ow'obuwala nga this is nice. Wetwale dakiika nga 2. dakiika nga 2. And twash. Kati owa bodawo wuuno maama nga ayanguye azze mangu anti eyo gye bayita ride now. Owaayo omukyalo ono nedda mukwano otuula mabega mwamanyira okugiraba oti muwereyo lumenti yiino oyambale saagala okube mutwe wansi omutwe gwe gutambuza food for the soul. Ansooke ngitwale ku delivery mukwano tugende. Boosi omutuusa bulungi eyo ŋŋambako ng'otuuse ekyo kye bayita ride now let's ride. Sports gy'obadde gy'owangaalidde results ezammwe zibeera visible zirabibwako then mu politics eno gy'ojja results zaffe zibeera a bit slow. Are you kind of nti oli patient enough okubeera nti no results nezinaba zijja ntono ojja kusigala mu kintu nga okya representing abantu that is if obeera oweereddwa omukisa oba ozinaba zijja slow ojja gamba now this is not my field let me go back mu kyemmanyi kya sports where results are much more visible. Kyemmanyi nti ebintu bya politics tetukyasobola kubizanyiramu tulina kuba nga tugetinga extremely involved fenga bannakampala bannauganda because whoever is going to make it ajja kuba asalawo ebintu ebiwa affectinga so nolwekyo we can no longer have the luxury egamba nti kale kangende wasijja genda no katuli one way. We must get in there. We have to engage them. We have to keep on fighting and pushing to achieve these results because butaza achieving just ya mmera gye tulimu so tujja kusiira nga tukonkona ku nzija ezo until we achieve those results. So tulina option ya kugamba nti sigenda ku achieving no we think we must achieve. Ayo nga nkujjeyo katono oyambala enkofiira nnyingi olwo nabidde ogamba abantu twakulaba ku kungu naffe abali eno mu music otulumbyeyo ku n'okola yali Gong Records Gong Studios ekyaliwo tuzze tulwana nnyo okupromotinga talents n'okuwa abaana ba ghetto platform era nze omu ku bantu abasooka okuba ne record label mu Uganda that was 2011 Gong Studio ng'erina aba DJs erina abayimbi erina videography era twamanaginga abaana awo anti etime twatuuka nti nga industry nga tekusobozesa kusucceedinga because of issues with copyright bintu ng'ebyo nga muteekamu kingi ate ne muyingiza kitini naye nga until today tulina essomero ly'aba DJ ku Gong Studios era we are responsible for I think like 80% of the DJs mu Uganda bona bayise mikono gyaffe. So we try and to equipping abantu with a skill that can help them further their lives. So Gong Studio ne Kasuku yomu ku bantu abali ku Gong many years ago nga akyali ndowooza wa ku UBC enengejja kulanga muka part timing so we've impacted on so many people's lives. Kibuzo kyekirani badde kisembayo one would say we would ask mukaseera kano ngenda kukozeko katono wali emabega oli mukutambulira nnyo ku independent omuwagizi wali eyo because level kwoli abantu bo influencing abantu bo okulira tuli mukaseera kano nga balina okutekinga decision mukaluluke tugenda mako okukyusa obukulembeze between ba candidates abesimbeyo ku level eyo eya presidency gwenga gwe wali yagadde mukulembeza alina message efaanana etya kwabo bonna abeesimbyewo regardless of the positions. Definitely. The message nayagadde okuwulira yandibadde nti how do we get out of poverty oli ku kyabwavu kuva mu bwavu regardless of ani akuttemu message bwabanga yina message ekulaga nti oli mwavu ovaamu bwoti era bwe naba nondeddwa ngenda kukola kino na kino kigenda okujja mu bwavu because waliwo omuntu okujja n'akukyamusa akugamba oye Museveni agende n'olonda naye nga embeera nesinga bwekoze eki era bw'otambulira mu kibuga mulimu abantu abalondedde emyaka nga 3 baze balonda same message oye NRM oye DP oye gundi oye naye nga yo obulamu tebukola ki tebukyuka so kati twetaaga message ey'omukulembeza gy'okutugamba nti oli point wet ey'obwavu bwe tulondebwa tudda ku kino na kino nti niwaba akomyewo ng'omuwa kumwasesinga omwasesingira ku ebyo otherwise bw'ogamba oye nti ne bawangula ne bagenda beba osanga omukubira essimu takyagikwata nga ne bw'omusinkana tulina ky'omubanja akubuuza kati omubanja ki because olugendo luli mulimu
tewamanya wajja lutandikira na wajja lugenda kugukira ye bwe yayingira afuna musaala gwe wasigala wano ng'otudde because tomanyi kyolina kubanja kati wenzija nenkugamba nti tukeze mukyala na Kasero market nti ekikutadde mu bwavu because customers abalina ssente they can't access you nti omuntu abeera ekkololo enyanya he would rather kujigula kwa Acacia Mall mitwale 2 nga gwali mu Nakasero juna 12 tasobola gikugulako. Why? Because wano okolera accessibility edimo obuluzo accessibility bajja kumubaka essimu bajja kuswatching emoroka ye enyanya zijja kuvunda nti kyobola tajja gyoli agenda kwa Acacia Mall. So wekigenda okujja mu bwavu MP kuteesa mu parliament ne bayisa policies either is relocating akatala ako ne bakazimba ne bakuwa coolers enyanya tezikyavunda amakubo parking zones security ne babiteekawo so that omuntu ali corona banga so kutuukako ekyo kitakolebwa osigala mu bwavu. So right now ekyo singa ononze based on that bonsinkana after 1 year ngamba Mr. Muhangi watugamba tugenda kulongosa akatale wetu tutuse wako ekyo then I will tell you munange in a paper and you presenting before parliament tucha convincing banafe bakoleki bajiwagire parliament twina relationship nto inacho nsubiramu ekiri tangible webe guse ngatugamba katujigusiza tugenda ku kintu ekiti so nandi agade nyo krawa balonzi bafe ngaba focusing anyo ku bintu ebyo short of that tugenda kulonda nenge mbera fete techuka netwina mukoina mukwano go mreso no gwe mwawangala naye kamocha Robert Kyagulanyi Center mu Bobby Wine omu ku bantu nti wetogera ku ghettos wetogera ku even the sport itself there are situations zumuze wendabye was it lugoga olumu lwajja ngolaba the bugu mu bana ngabo don't you have any soft spot for him mukana akaseera where would you would tell people that friend of mine yangabo nkugambye tujja kusinga kutunulya message ya muntu because it doesn't matter olina banga muganda wo nenga obwongo bwayina ne message ayina nga tegenda kukyusa bulamu bwo sandi kwagide nto supporting so tulina okutuuka ku point a government we do not care who the person is obarushinyo gyetulina nabo tetuddamu ntugundi yanzikiddeko last week katika mwaka lulu obeera oli mu kusaaga these are national issues siza kuzanyiramu tuulize ba candidates iddaye mala waje bava kasitaba nga byayogera be resonating n'embeera gye tulimu and how to get out of it then we'll support them kati tugeze rasta wabanga kasina wulira nnyo messages ze ebisinga mbulira nnyo ali ku Museveni akole ki agende tumukoye banga dene and all sorts of things sina bakulaba ngeri gyagamba mukyala omuntu ajja aweka muche tugeze kati ku fire base tino ba makanika abajjawo mwana wita Akram amazima katagenda myaka 2 akanika kanika ku spatio buli awo bwebutyo musajja mukozi walisuubidde nti ekimukeezaawo anonya mbeera nnungi kati ogenda kumuteerawo mbeera ki emujjamu embeera gya nti baba badde akanika spatio kanika Range Rover nti baba yali talinawo workshop kati afunyewo ki workshop so what kind of ecosystem can we build oyo mwana avemu embeera gy'alimu so that's what we want here era bwe kibanga candidate X yakyogera then we'll support them so newe twali tukusupport nze sandi agade muntu biteka mu feeling nti tukuze fenda kwa kitokoze eki tetusobola kukonda kwa tukuze fenda twina kulonda because oina message again okutusobola mu baffe so now on the issue of abana bali mu NUP abali mu FDC abali mu NRM let's vote for issues not just into not ekubira amasimu ne tunyofe na walaji nedda let's go back to the issues choro and struggle nze nyofe generation eno nti we are no longer voting on issues otunya abasajja abali emyaka ejedda nga bayani think tanks batula wansi ne balowoleze gwanga that's why like Mugisha muntu he became an army commander at 25 years old because by approaching it a bit different katene yafe no chali wange yanyochezayo gwenjo kuwachi so the points that tusinzira ko kulonda abantu is already wrong and that's why you're not getting the results. Lastly, your bid sawa zino ntekateka kizolina rallies zitandika D and also your final message to the constituents of Kampala Central kibayino kusuubiramu of katsazo ntuli kumateka ga electoral commission because kaso nominating kavina kutabune kumateka gawe so watu government campaigns zijatandika na kuzo mwezi nga 10 November then zijja koma I think around 10th 12th
12th January. Okay. So kati in about 60 days to do campaigns. Kati that's when we're going to start moving. Okay. Naye beyond that, wana Kampala Central, of course, Muhangi. Tusiga tusinka n'abantu mpola twogera nabo tukozesa platform bweziti. Yes. Nti get the message wherever you can get it from. Okay. Ekisinga okuba ekikulu nti let's make proper substitutes. Tulonda abantu also okutugatako nga tumanya kiki tugenda okubasuubiramu and the measurables as they are in so that we can be able to succeed together. Your first 100 days mu parliament? Yes, just ebintu nga bibiri pressing issues ez'abana Kampala Central. Yeah. So kakyala byonna for the youths abatalina mirimu tugenda kukozesa ku kintu kya internet. Hotspots. Those can be created. They're very easy to create. Government is so kwanga never nga isade mu sente. Nti abentinda mukunganira wano ngende mfuna internet mukole business zamwe. Kati sawa zino wale wana wa bloggers akuteka video ke niyo uploading alutalo. Taina data. Akasuira okujja akasente. Kati ndaba nga ali mu bwavu akata inachi data. Nenga omugamba gene ntina internet very fast. Aja kulinya kaboda agenda atereze ekyo. Ekyokubiri budget ye Kampala. Okay. Because right now budget ye Kampala badiko about 500 billion, which is very little money. Because what we are doing is we are going to spend about 1.5 trillion just bisawe for just AFCON. Yet Kampala chibuge china abantu wele milioni 10. The economic hub. Yes. No sanga nti Elias Lukwago group ye. Even if banjagade okutuyamba, they don't have the money. Kati necho tulina okukitwana ko basuke bafune budget etegerekeka. Over which we can continue to dialogue temuziba demba muzifunye. So budget is very key because that can happen before the financial ends. Okay. Ekyaki tujja okusinga okwesibako okukomyawo etteeka okurevisinga the KCC Act. Tulina okulekeraawo okulimba wana Kampala nti wadde mayor, balina minister, balina ED katani boss. Ne MP mwe muri abawerako ne MP so that kind of kavuyo tulina kasitulininga nti bolonze road mayor muwe capacity muwe power ne road mayor chikaja tasana ku employinga ED ta participating and ED jo amuje oli road mayor gwena nyini kibuga bagye kuragana noyo. So you need to have that kind of authority, so which we can discuss in Parliament. So I think then the other issue also talented people. Sports, the music and entertainment. Like enough have been in both. Yes. Ntimanyi tuwaliwo mwana omuyimbi ekimusumbuwa sawa zino copyright okugwa. N'okugimusomesa n'agitegeera what it means. Ekirala okuteekawo capacity na environment for them to have good production. Nti tuwetaaga kuvaana okugenda Nigeria recording a ruyimba or South Africa. Because you have already seen into music aso kutunda Uganda could audience you no more than even coffee. Wala mwana no party after party. Big tree Kaisa. Oba Kenzo. You can't have a BET award in 2015 katrim billion 20 now any product. So government yanabade inangeji avuddeyo or creating a more educators or to support that kind of movement. Because whenever Kenzo makumi atano ku world market, Uganda yebefunamu. So those things we can quickly discuss them. And I think we'll do because we are knowledgeable about them. We have the experience. Continue we make flow of parliament. No get ku music industry. Obero jitegera cyo yogera ko. Bo yogera ku sport same story. So ndoza anti Kampala Central ejakube funyemu nnyo in my membership as in my being an MP of Kampala Central, because you will have someone who understands the city A to Z. So I think trying to focus in Zao and wait for the results. This is mine, just chili personal. Yeah. Who do you think is the biggest shot boxing has Uganda? Or replicating a Justin Joko or a Kasimu Uma Mubana Abali one Sawazino if you've been keen. Right now Tina product wajito Ghana Boxing Champions League. Kakati alikuwa anatupatikira boxing. Na end Champions League Tina about 400 boxers. Mwezi mpaka. Kati mu boxing team y'abasajja ebakwa abana 13 ey'abawala 12. Those are 25 weights. Kati buli weight in a champion. Wazanya 90 kg, 80 kg, 30. Juke azanya light fly. Light fly. That's why he became a champion in his weight. Kati wana abana banono wa champion, tebana bakufuna opportunity kugenda ku representing Uganda very successful. Ye Juke yafuna chance ti mweyo time
yasobola ogenda mu Commonwealth n'afuna gold medal. Kati banne abatagenda since tebamanyi kuzanya bikonde, they are all very good boxers, but the budget was not enough to take all of them. So akati bwojja n'ogamba nti ono yalikely okufuuka juuko, we have 25 of them. Abo nabana bali ba champion ba weight sezo. Ne balina ne ba second. Kati boxing is so interesting. So okuzanya fenda n'ompanguza no tuba tujajinga tuwasa 5 judges. Yes. Kadi tugamba nti bajaji abasatu bakuwadde ababiri bampadde. Nti just one judge ya creating the difference wakati wange nawe. So the fight about so close. Nti any of us could have won it. But so one judge nabanga awadde red corner na blue corner. Nenga mutufu realistically their level of competition is the same. Kati bogamba nti and who would be the next Justin Juko. There are so many boxers. I see. So I think every week remember nanga 4 who are all very very good boxers. Why they are not known? Lack of opportunities, lack of capacity to appear in championships where they will win the medals. So that mubategere. Kati ngabe nkugamba abana bali Nairobi, out of 15, 9 batuse ku finals. These are zone 3 competitions where we have 15 countries. Kati abana omwenda bali tazi gold medal. Bona kyongera okukomyawo ekifaananyi kya boxing. Naye ne bali omukaga bavuddeko bona baviddeko ku semi final. So kikulaga nti that's how anyone can become a star. All no muntu okuvaako nga aluzinze sinti bamukubye nyeja safunye kat. Nofuna kat omusaine gujja because of your safety regard you can't continue. Technically no losing. Not because you're a bad boxer and wangude mulungi. So we have so many cases like those ones. So what we need is okufuna that money, that capital, to ongera creating so many platforms and opportunities. Jogera ranga Uganda nesanikido boxers. Ekisimbirayo ddala. Obadde otegekanga celebrity matches. Now I have my 100 million. Yeah. Ndaba kutegeka match, celebrity match. Yeah. Wakati wa David Lewis Rubongoya. Ne Moses Muhangi. Eyo fight mbanja jandiza zendi ready. Era Lewis wabanga atulaba. Lewis Rubongoya. Muhangi Moses, are you ready okubagana nawe anytime any day wherever you want. Check your fight eyo. Not because twesimbyeyo. Neso anokomya ebugu muhono kutunda boxing. Nemyo ni 10 ntono because kat fight eyo tina capacity tuna myo naka umbika so okuwera. Yeah, because many people want to come and watch that fight. So you take Nambole, so you take a Serena and tunda tables milioni 5. So Lewis wona wori kusaba keys atogana keys a fight eno. So jiza grudge match. So jiza ya mu December kwa cheba nti tusokumwa yo time yo training amuko mwezi ngagumu njana kuwa ba coach you have like 50 coaches njamu aronde mu kwa kola chi naye so kufuna bakiriyo akiro yavude mu komera achali mu komera bamene edi mutwe taliyo ate mude entambi muda so kukwatamu no bango ready by so kujitekayo nga 26 December finals of Champions League nga yafe main fight so sebo okiriza ona then ready. Amina. Kulwa ensonga ezo sagala kubeera nga nsukkawo okujjako kubajjukiza kubamu ku sponsors ba show yaffe ey'olunaku olwaleero ebadde ya bugumu ebadde ya kuyiga nze nganze omuntu njizemu ebintu bingi nnyo mukama wange neyanza nnyo neyanzeege abali eyo njagala okubanga mbajjuseko kubamu ku bannaffe abatusponsoringa tulina bannaffe aba Biva Organic abagamba nti nno emmere ddagala Dr. Senjobe gyali side zaawo Emmengo ajjanjabisa butonde saako na emmere ebibala n'ebirala ebiringanga ebyo abaami wake up call gyekali abakyala ensonga za mwezi mu kisenge azitereza abayina endwadde nga allergies kookolo abakuba emyasi senyiga kuziira asthma kusiibwa mu nnyindo abalina emigejjo lung problems sinuses abalina pressure abalina amasavu mu musaayi n'endwadde zonna matu maaso njogere kindeke ki ekyokuddibwamu kiri kimu kyokka Biva Organic kuba ku namba 0752 60 24 27 embeera eberenga etambulira ddala bulungi nnyo nyini ddala bannaffe aba smart access ku bannaffe mwe abali e Canada babagamba nti abali mu provinces zino wamanga nga Alberta, British Columbia, Manitoba, New Brunswick, Newfoundland and Labrador, Nova Scotia, Ontario, Prince Edward Island, Quebec oba Saskatchewan bana ba smart access bakutusako products nga frozen matoke, frozen cassava, frozen sweet potatoes, frozen beans, maize, katunkuma, vanilla, insene ne maga
enganjo fla smoked fish njogere kindeke ate nga bakola ne catering services kuba ku number 437-332-7894 embeera eberenga etambulira ddala bulungi nnyo nnyini ddala bannaffe abannana habo mouthwash no bakugamba nti olumwa amannyo olira sayidi emu owunya akamwa osaayi ekinyogoba ekyokya amannyo gasanyalala era bw'osenya ebibuno bivaamu omusaayi ogayiza ludda lumu oba kozesa nana habo mouthwash akakasibwa National Drug Authority musange mu drug shops ne supermarkets oba pharmacies mu ggwanga Uganda nammwe abali ebweru w'eggwanga mumusangire ddala mu outlets ezireeta ebintu ebivaako e Uganda bwe bubaka obuva mu nana habo mouthwash nga tuvuddewo kaawo ng'ennaku z'omwezi 2 November lugenda kuba lunaku lwa Sunday tugenda kubeera side zaawo elugogo ku hockey grounds nga tulina bannaffe aba Swangs Avenue abakuleetedde roast and rhyme w'omulundi ogwo abamu ku bayimbi abagenda okubeerayo kwe kuli Bwana Mleza Zizazion, Nance Henry, Tracy Melon, Virota ne Aeronex okuyingira alebadi emitwalo 7 ku gate emitwalo 10 VVIP emitwalo 2 woba ogenze ku FlexPay app nyiga star 291 hash oberenga otweyungako ku roast and rhyme 2nd November gye bayise Soul on Strings edition abasemberayo ddala tuberenga tuva wano be bannaffe aba Muno Watch application ekkuŋŋaaniro y'aba VJs ba Uganda bonna obeera ng'osasudde emitwalo 3 egya Uganda ogenda kubalula aba VJs ba Uganda exclusively bali ku Muno Watch ka chief of staff mu VJ junior yakakyawomera ddala abantu gwe ali eyo genda obeera ng'okalaba obeera ng'onyumirwa ebyobufuzi saako ne movies of course endala empya saako n'enkadde mu ba VJs bonna junior waali Emmy waali Jingo waali Shaukan ISP Kevo VJ uliyo n'abalala kwate emitwalo just 3 egya Uganda obeera ng'osubscribing buli mwezi kwe tuli ku masimu abalina Android abalina iOS abalina smart TVs genda downloading app eyo namwe abakolera ku website genda browsing otekemu www.munowatch.com oberenga ojjako ekiwubalo kula Katonda n'ensi yange sigenda kubeera nga nsukkawo wano tusinkane ate omulundi ogunaddako mweraba. The views expressed on Kasuku Live do not reflect those of the host, producers, or management. They are solely of individuals providing them and do not represent or reflect the official policy or position of this YouTube channel. Sirowooza nti ogwo mulimu gwa muntu yenna okumpa amagezi ani gwenkolagana naye. Waliwo abangaalukwago wa ntalo bwompita bya ntalo oba onkoze bulungi. We shall ban Swahili as our national language. Tubagamba bulijjo nga buli omu agamba tebimukwatako. Love Uganda. Why love Uganda? Because you need it. Well done, Mr. Politician Man.